AU ebiseera ebyo bagitanga Organization of African Union batuula mu kibuga Addis Ababa ne basalawo nti ng'ennaku z'omwezi 16 buli mwaka ogw'omukaaga bajjukire abaana abo abaafa mu mwaka gwa 1976 ennaku z'omwezi nga 16 ogw'omukaaga mu South Africa. So mulama gw'omwaka guno batugambye nti tugenda kugamba education for children in Africa, the time is now. Nti edembe oba omwana okubanga alina edembe ly'okusoma oba right kiseera ky'okukyogerako kye kino mu Africa. Guno omulamwa guteebwawo continent Africa ne gubeerawo buli mwaka baleeta omulamwa omupya. Kati ogw'omwaka guno baateeseewo ogwo ng'era kigendererwa twagala kushowcasinga ebya Uganda byekoze mu kusomesa abaana oba mu nkola yaffe gye tubadde tuyitamu eya universal primary and secondary education. Omulundi guno olunaku lw'abaana lugenda kubeera Kiryandongo. Lwaki tugenze Kiryandongo? Kiryandongo erina ababundabunda okuva e South Sudan ne Sudan abawerera ddala emitwalo 10 ne 15 okuva mu January w'omwaka guno okutuuka olwaleero ababundabunda kati bali mu 10 meka mu 15. So yensonga lwaki twasazeewo tugende tukwatagane n'abatuuze bannansi oba bannakiryandongo baogeraganye ne bano abantu abalala tumanye ebizibu bye bayitamu. Then ekyokubiri, Kiryandongo ye district esinga okulya obwana obutaneetuuka. Abantu abasinga okumeketa kasooli omuto bebadde b'Ekiryandongo nga bo badiridde kamuli. Kati ate abasinga obubbi okubonyaabonya abaana Kiryandongo mu report ya poliisi eyakolebwa ne Uganda ne Minister of Gender, Kiryandongo bagisanze nga edirira tororo mu kubonyaabonya abaana oba mu kuleka abaana bakole ki okutaayayanga abazadde tebafuddeeyo. Then twasanze chief n'embuto ebitundu nga 4 ku 5 buli 10 abaana bali mu refugee camp nga bafuna embuto nga tabanaweza myaka 18. Kwe kusalawo nga government ne Ministry ya Gender gyendimu gyenkoleramu nga minisita w'abavubuka n'abaana okutwala omulama gw'omwaka guno tugutwale Kiryandongo twogeraganye n'abantu abo abataka n'ababundabunda tubayigirize bakole meeting oba lubalaza lwe banayitako okuwanyisaganya ebirowoozo okulaba nti okusoma tekubeera kwa bannayuganda bokka nekubeera nakwabo ababundabunda kubanga ddembe lya Mufirika yenna oba oli mu Sudaani oba oli mu South Korea oba oli mu ki kasobera nga oli mu Firika sigambye South Korea gambye South Sudan ne Sudan. So okulaba nti tukolera wamu okulaba nti abaana ba Africa bafuna equal opportunity bonafuna embuto ebitundu nga 4 ku 5 buli 10 abaana bali mu refugee camp nga bafuna embuto nga tabanaweza myaka 18. Kwe kusalawo nga government ne Ministry ya Gender gyendimu gyenkoleramu nga minisita w'abavubuka n'abaana okutwala omulama gw'omwaka guno tugutwale Kiryandongo twogeraganye n'abantu abo abataka n'ababundabunda tubayigirize bakole meeting oba lubalaza lwe banayitako okuwanyisaganya ebirowoozo okulaba nti okusoma tekubeera kwa bannayuganda bokka nekubeera nakwabo ababundabunda kubanga ddembe lya Mufirika yenna oba oli mu Sudaani oba oli mu South Korea oba oli mu ki kasobera nga oli mu Firika sigambye South Korea gambye South Sudan ne Sudan. So okulaba nti tukolera wamu okulaba nti abaana ba Africa bafuna equal opportunity